The APU is Nsereko and Nsereko himself. Teina pate teina ene jagalo mbulirayo muntu omu nti oba nasolo ali awo nti alina office jaddukanya ng'agidukanya mu position ye nga party, not as instructions za Nsereko. So ending point ya kinerichi? Well, I don't know. Nenze kyengamba nti I'm not going to be squeezed just like that. Siri disposable. Siri nizo kuba ndi simple nete. It's not easy. Ate party teri ku sell. We've never sold that party. Temujitunda nga twatuuka ne tutuuka ku ntegeragana ze yavaako. Otegera? Era kyenyinza okugamba nti mu kiseera si kinene. Oyinza okulaba nga ffe n'abatuyise ku isi olw'ensonga ezo because it's going to kigenda kubeerawo. Tebinagwa bino bikyali ku gundi ebyo. Agalo president mu ecological part of Uganda yansanga to preparing the kino kya president okwesimbawo. Si kitandise kati naye akimanyi. Nze woolaba netegekera dda manyi nomination bwe ziggwa manyi what it entails. Nizo okugamba nti n'aba security bengenda okubeera nabo nabategekera dda. That's how prepared I was. Kati ekibakanya nkirabi wali yagala beera presidential flag beera wa kibiina ono nakusookayo Nsereko. Ate teyansooka ze nasooka okukola ki? N'ekyengamba yakuliyetinga embeera nga sobola cooperatinga naye. Embeera eriwo even now tewali it is Nsereko and the APU is Nsereko and Nsereko himself. Tini naliwo kyengamba ono kuba nti agenda ba flag bearer teyakyogera kera iti avoided has never naye wacheka nga bwekazi season nazo nate yazikola ki takyogera nga kwera ffe twali tumanyi nti bwajja era n'okukiriza ngajja bwajja nti MP wa Kampala Central he has all the capacity okubeera re-elected. Naye kati ye omwali mumanya ajja kuddayo ku position ene y'obubaka bwa parliament. Yes, kati ngajja kuleeta n'abantu I'm a permanent member of the party okujjako nga nsazeewo nze. Nkakasa tona bakugoba mu kibiina. Bakugoba? Ati simanyi ati kati nawulidde ne mu need nti waliwo be bagobera kuki mu media. Kati he has to come and talk to me. Yakugoba? Nsereko yakugoba? Nze kiri bwe kiti. Charles Bale. Ekifo kya vice president nakigana emirundi eki. Ne mugamba n'agaana. Ne mugamba omanyi? Kiwaba kya wona osinzira okubeera ng'otwala ku mukutu guno gwa MS Media kubuuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza olunaku olwaleero nyina Mwami Bale Charles omutandisi wa Ecological part of Uganda tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuze sebo tukwaniriza soko buze ku bantu mbalamusiza abampuliriza n'abalaba MS Media nsanyusa okubeera namwe olunaku lwaleero mwebale kumpa mu kisoogo n'ogenda kutongeza ku ddoboozi tuze twogere ku nsonga kubanga ebintu bingi biwulirwa eyo bigambo bingi mawulire bikisitera kubeera mawulire naye olw'okuba nti bibadde biyitiridde then neŋŋamba ne bantukira nga jangu otubulire ensonga zino ziri zitya omulimu gwa kulambika nsonga nga bwe ziri mu kiseera kino. So obulamu bugamba butya embeera eri etya mu Ecological Party kuba nawulira ekisooka nti mugugulana ne Hon.Muhammad Nsereko. So njagala osooka otuvugira ensonga eno eri etya butuufu bwayo. Of course bw'obanga olabye omuntu bw'ajja n'alaba Nsereko nga tamumanyi olaba omuntu ali bright muntu omugezi ate ye musuubuzi naye ate kwega muntu ayina olulimi olusendasenda alina persuasive language. Kizibu nnyo okujja n'akuliramu ekintu notakola ki notakkiriza. Kati ekiva mu ekyo lusu kuba ku over trusting omuntu. Nze nali mulaba tigamba ndina pate yes tubaddewo emyaka egyo gye tubaddewo kati ate nga naye mulaba nga tutunda mu ba independence kati nga mulaba since 2021
2011 nga independent ngate muvubuka mutu ate nga tulaba nti alina ideas ezikwatagana kuba ziri muntu wa technology ebyo bwe bityo kati ninnyonyola ntandikire wano gwe mutandisi wa Ecological Party of Uganda ogitandika ddi mu 2004 batuwandiisa 2004 nga 28 December Justice Nasuna yatuwandiisa namufuuka ekibiina ky'ebyobufuzi naye tekyasooka kuyitibwa Ecological Party of Uganda twasooka kiyita NAPO, National People's Link. I mean National People's Organization. Yes. Nga basically that why tutunulira abantu abaki abantu abawansi. But then bwe tulaba bwe ntambula n'engende Sweden nitubeera tulaba obutonde na kinenge gye ba handling ensi yaabwe ngate ffe tulina ensi eba oliawo eyinza okubeera nga yandibadde ennungi okusinga gye balina embeera kati netugamba naye tulina okuteekamu mu byonna ebigendererwa byaffe tulina okuteekamu ebyobutonde bw'ensi ebintu eby'emirembe n'ebintu okukola ebintu nga biri sustainability kati netuadoptinga mu 2009 netugamba nti as a party ng'ekibiina tuadoptinga principles as the 6 principles of the greens abafa ku mbeera y'obutonde bw'ensi nga principles ezo kuliko ecological wisdom, social justice, participatory democracy, respect for human rights, non-violence ne sustainability. Nga tulowooza nti bw'obanga okwataganyiza ebintu ebyo byonna tusobola okubeera n'obulamu obulungi ate ne tucoexistinga n'obutonde nga tewali akontane tutwanye na butonde ate naffe nga tubenefitinzeemu kubanga kati bw'oba otunuulira n'endwadde nnyingi ze tufuna ziva kwonona butonde bwansi yes engeri gye tubugira era nga bw'olaba nti bw'obulongoosa embeera gy'obeeramu environment ogenda okulaba nga ne income ye erinnya lwaki oyinza okuba nga income yo for example wadde ofuna kakadde naye oba badde ofuna kakadde nga buli lunaku olwala omusujja ne dayeriya buli mwezi ng'okwata emitwalo 2 n'ogiteekaawo kitegeeza osigaza 8 ekyokuspendinga for the whole month naye ate singa improving embeera eyo gy'obeeramu kiri ekizibu ne kivaawo income ne bwebanga enfuna ne bwebanga teyeeyongeddeeko obeera mugagga okusingawo lwaki kubanga kiri ekibadde kitwala ssente kikoze eki kivuddewo kakitegeeza you are at least 20,000 oli richer because ziri ezibadde zigenda ku ddwaliro olw'obulagajjavu bwo tezikoze eki tezigenze kati zisobola okugenda ku kintu ekirala n'oyongoosa obulamu bwo so concept eyo gye twali tuyigiriza abantu nga tubala living examples era gye tubelievingera muffe ng'abakkiriza mu butonde bw'ensi. So okyali wa Ecological Party of Uganda? Ndi member atasobola kubeera dispensable. The only thing ekyabeerawo nti bwe twayingira twali approached by Nsereko around May, June. Actually June. N'abatu yabatuukirira. Batutuukirira. Njagala tukolagane ffena. Nasolo oyo na Irene yamuleeta. Nsooka ne mugoba. Kati Nasolo yali Secretary General wange. Nimugamba waleeta yasooka ne mugoba. N'okubiri ne mugoba ate kati era ondeetedde Nsereko. Ne because Nsereko nalinga ng'omuntu before nga mwagala like mulaba independent Kampala bikibyo kati ningamba okay katulabe what are the terms nimugamba ekibiina tekiri okusero nasona ngamba yatagenda kukigira kyaka tukolagane naye ndaba kyoyagala nawe byayagala tukolere wamu tuzimbe ekibiina tufuneyo ne member of parliament because she is a member of parliament ate etali affiliated nga talina kibiina katugamba nti bwe tufuna kubanga alina capacity yalina obusobozi obusigala ku Kampala State Council ku gundi Kampala Central naddamu n'awininga singa yali ng'asigaddewo yalina obusobozi bwonna
100% obukola ki obuwininga Kampala Central. Naye kati tugamba bwabaze n'abantu abanaga ate tuleeta members nga 10 n'abamu n'aba mentioning tugamba this wait and see. Ninagenda okulaba sibala naye anyway ekyo si kye kyali ekikulu. Tugamba tulina okurevolvinga, tuli mu sort of transition. Tulina the time is ekiseera kye kino tulina okukyusa. So kyonna ekyetaagisa okukola tulina okikola, tukwatagane be tusobola okukwatagana nabo, tutwale ekibiina ku level endala era kibadde kihappening, kibaddewo. Naye kakati bwe tumala okukola endagaano, twakola endagaano nga 3. Memorandum of understanding? Yeah, it was a memorandum of understanding. Incidentally, omuntu eyamuleeta ate yaliko nga witness ne kati byo of course njirina. Ku soft copy? Byonna mbirina. So kumpa n'empisa isaamu nga bw'ogenda maaso. Oba kinako kakati I think it's a city lawyer naye manyi nti ezo ziba public documents at some point, especially when bwabeerawo obutategeragana the public obu ino jiwayo then abantu ne bajajinga siri mulamuzi. So netugenda into partnership netugamba nti you know what, si kyangu nnyo okubeezaawo ekibiina nga kiri compliant emyaka gino gyonna nga kisasula audited accounts nekikola ki nga ate tekiri nga tekira member wa parliament tekirina sente zifuna mu government. Kitegeeza ffe abakirimu ffe tukola ki ffe tuteekamu ne tukozesa resources zaffe okulaba nti ekibiina kitambula, kubanga yo oba ofuna sente oba tofuna akakiiko k'ebyokulonda kakwetaagisa obeere ng'oli compliant audit and audit nayo kwegati sitali cheap. Balina okubabala ebitabo biki balina okubala ebitabo ebyo na buli kimu okulaba nti kitambula bulungi. Ate si ekyo kyokka, balina okulunira policies zammwe oba mu meetinga mugoberera amateeka are you national in character, temuli discriminative, ebyo byonna baba babitunulira nga abalabirira oba supervisors. So bwe yatutukira tugamba okay, nangamba naye ngenda kuleeta abantu, natugamba mbadde n'ekibiina kyange kya Revolutionary Front n'ekituufu tetusobola kukola ki, tetulina tufailiza okukigira okukiwandisa naye ate nga n'obudde bukoze ki, ate twagala kubeera mu kalulu. Nsereko ne mugamba ebya revolutionarism sibimanyi, neffe bw'obanga ojja waffe olina okumaintaininga principles zaffe nga bwe ziri. Tuli sensitive to environment, tuli non-violence era ffe togenda tuwulira ebintu ebya violence, tusobola at least ebbanga lyotumanyidde tubaddewo, tuli progressive naye nga ate tetuli violence, tetuli that radicalism eyerira, because nze mbadde e Bulaaya bwebaga nti njagala kwekalakaza baga for how many hours nti 12 kyo nga bakuwa police naye nga bwokimanyi nti police kiringa bwogana nti mwerwanyisiza bwe bayita police ogisasulira amafuta. Yes gwe gatogiyisa lwakajanja era lumala okugira akayumba kyo nga bakuweereza biiru nti mwalwana lulimu alina akavuyo ne mukolako obuvuyo, twaleeta patrols 3 n'abasirikale 6 sasula ebbiru y'amafuta ya police. So kati nabo bakuwa eddembe lyo ne bajja kwescortinga. Naye ne bwekalakasa omwaka mulamba in Europe nga bunakwokera n'ogira newekalakasa nga tokitadde mu buwandiisi nga tokoze nti oba okoze mugenze mu dialogue oba nokoze note neogenda oba mu parliament of relevant authorities, nothing changes. Era bw'okomawo n'ekya n'okola ekintu kikimu ne bakutunuulira bo tebakugana kwekalakaasa naye tebachanginga police because of kwekalakaasa. So what they bagamba nti you have an issue giwandikira bekikwatako because kijja kusigala ku record n'abala bajja kitunulamu n'abatali interested tebamanyi lwaki okukikola bajja kutunulira bagambe naye wano ono yali mutuufu yensi eri just. And I think that's what we believe in. Mwengaba Ecological Party. Fingaba Ecological Party. So mumufunye Honorable Nsereko mutambudde naye mpola mpola. Yes. Kati mukutambula naye kye tutamanya nti
muyinza ogamba nti mugenda ne mugamba mbu Museveni is a dictator oba biki naye omuntu abeerawo nga is the law yeri etteeka pati njagala nga just one nti asobola okukola independent decision nga secretary general oba biki. You can't. Tomuyinza na kumanya what is happening EPU kati yafuuka briefcase. Tosobola kumanya ki kigenda kubeerawo enkya paka nga Nsereko amaze n'agamba kati nja tugenda kukola kino. Mukama wange twali tugambye nedda kati tubirinde. You know, kama it is a mess. So yafuuka dictator nga maze mukwase. No, gwe gendayo omubuuze nti program kije muina for the next oba tugenda kulaunchinga every day akyusa tulaunchinga bweruti lwaki ekijja mu mutwe gwe kyakola ki. Taina official, taina office, taina it is a one man. Taina office. Ate ziri luddawa. Twaina office n'agamba tuzijjeyo n'enzijjeyo nze nina ba office. Kane baziteeka mu office kyezirimu. It's a sports office. It's a private office ye. Kitegeeza ki nti tosobola kugenda mu office ya EPU bw'aba tayagadde ogendeyo. Nkugambye yagisasula. Era abadde era mwakolera business ze katonza kugenda nti olese party issues ngali mu business n'abasajja abazambia. You understand? So it is not an office of the party, it's a private office whereby noja US vice president gwasigala vice president nze na nominatinga nesiganga vice president obukulembeze obukadde bwasigalawo ko. Kati what happened is Nsereko kyatukola buli mukule bona yabateka ku deputy whatever status neera nabo they don't function tewalinze kugambe toyina muntu n'ogwo ngamba nti Nasolo asobola okwesalirawo. Nasolo takyali sekutale jeno naye kyonna kyamuwadde bambulira ennaku zino yamu appointing whatever naye njagala mbulire nti kale Abudu Kiwanuka gwe bappointinga nga secretary general nti asobola okusalawo ekintu nga tamaze kuba. But byogera byali mu delegates conference oba ebyali mu delegates obukulembeze bukyuka butya obukulembeze kale the day of the delegates conference yali ku 30th ku Hotel Florida. Olw'ebintu ebyo byabeerawo twali tulina kutandika ssaawa 3 ne tubeera mu talks ng'ebintu biganye nga ndaba bantomeze ndugana nedda tubeerawo bwetyo ne paka ssaawa 10 n'ekitundu n'aba NTV baaliwo bagenda kufuluma ne babayita buyisi ne bakomawo okiwulira kale tulikinga compromise ne tugamba okay let's hold it oba si ekyo eyike ne tugamba naye abantu bazze balinze for the whole day katu resolving these issues tukole ki to having a delegates conference. Era delegates conference yalonda abantu bameka bana ku komite y'abantu enkaaga yalondako bana lwabudde si lwabudde it was by design yeah because ebirala byonna bagamba bwe tulonda president ne vice president we appoint a secretary general n'abeerawo bagamba simanyi oyo w'abakyala that was abalala tujja kuba appointinga letters as and when ani appointinga president so ongamba nti mwalwawo delegates conference nakati abaliko bali just on paper tebaddamu kutuuzanga meeting egamba nti yatudde ne baappointinga bwe bati okujjako ye baakeerana bate n'agamba okujjako abali mu revolutionary front ng'akyabaagala mu position z'abaagalamu era be bali mu kati. In fact kati EPU 90% is revolutionary front bali abali ababe that is it. So kati the issue is nti party teacher functioning anga party kyovola banze nayogera n'emirundi egiwera ne lawyer enap eyali lawyer we ne mugamba you know what kino si kye twakkiriziganya si bwe tulina okutambula party tetambula bweti wano mu delegates conference ongamba nti waliwo okusuka omugwa nga baagala kutomeza bali baagala kutomeza muki no anti twali tuganya okukkiriza yayina engeri gyagala okukivuga naffe tugamba nedda tugamba yes paka bwe twakkiriziganya nti tukole ki tulina kwegamba
tulina okukolera awamu era ne agreement tulina kukolera wamu naye tukolera wamu nga ffenna tulina like equal what equal share kiganga ffenna tukwatiza wamu kikyali ekigendererwa kyaffe. It was not for sale, tetwali tetukitunda okitegeera era talina capacity egula pate. So yasese tukokuva mu byemu ateesaako. Yes. Ekibiina mu bufunze yakyeddiza. Exactly. Kigamba kyalina buyinza ku kibiina kyammwe. Ekibiina tekikyalina tewali akirowooleza tewali kiki wabula it's bwakeera enkya n'agamba nti leero mwena muni akutuula wali wansi kye mulina okukola oba tosobola kutuula wansi genda. Naawe omutandisi w'ekibiina. Anti nkugambye nenze nzidi omanyi mulimu waliwo okuloota. Ne constitution mubuuze constitution nayo tewali kufollowing constitution tewali structures tewali kiki ugambye kiri one man is what ame teri goberera constitution so kati nze sisobola kukolera mu ndi enlightened a bit dabugumizibwako sisobola kutambulira mu mbeera efaanana bwetyo. So kati nze position eyo namugamba resigning nimugamba sisobola kubera position ki vice president nali vice president nenganze chikira ne mu National Consultative Forum resigning era ne mu agreement nga tuliwonga n'okubeera member of that NCF for the 2 terms, that is 10 years. Nimugamba you can have the presidency as long as I'm in the National Consultative Forum nsobola presenting interests zachi za party okulaba nti zigenda maaso nokola nti ekibiina tekikola ki kati gwe kola byoyagala as a president because buli muntu abena direction ye nagamba tugenda kutambula bwe tuti kati zile mugamba nja kubeera vice president wo naye ne mugamba nti tugenda kukyusa constitution naye twali mu process y'okukyusa constitution nti waliwo enjawulo okubeera vice ne deputy. When you deputy obeerako nekyosobola okukola ekintu ekibiraga kiri standinga. Bw'obeera vice obeera nga waliwo omuntu gwe bagamba nti kugamba obeera just kifaananyi bw'obeera nti mikolo kuziika. Yes. Toyina those substantive powers nti koze kino nze nga nze kati okola ng'oli delegate olina delegated powers ng'oli yagambye kati genda okole bwoti ate ne bw'okikola oba okoze ye yaba akoze kebe speech ye nyini yakuwa speech kati nga sobola ne mugamba you know what ne mugamba if you want us to work together if you want me to continue nga tukola naawe we have to swap positions so akubeera redundant nembirawo nenkera nenyimirira wali nembuuza soyeko bana gamba kati gwe jangu nkulabe siri katabanike oli kulayini awo oli awo nosibawo sijja mulaba nti mpise wano nkyalaba abebuduuda you know hani gwomanyira nze ne mu constitution gye twakola ey'ekibiina tuyinza you can't wish me away okujjako nga nze nsazeewo neŋŋamba nti nze nkivuddemu but as a founding member and promoter you can't even wish me away noga nti agende just like that. Mumuleeta kubeera presidential candidate twamuleta party president we never discussed the issue of gundi era tewali yamuwa kadi ya presidential telling that it has never been discussed anywhere tekinawe kirina mu minutes because era nze nsobola ku accessinga records eziri mu electoral commission tewali tekina ekyo yakyeyagalizanga ye constitution yaffe tegamba nti president yabeera no naawe oyinza okujja olwaleero nofuka presidential candidate flag bearer yes bwekityo bwe kiri yabawayo ku ssente arrangement ng'erabula by'endagaano ezo yabawayo ku ssente the city lawyer is a lawyer ya drafting endagaano ezo ne lawyer bamuyita enap wa UPC kati endagaano eyo egamba nti twali tulina okukolera awamu waliwo n'endagaano endala ziri ebbiri z'enkula weeziri awo eza introducinga kubanga erina details ezitaliimu nti tulina kukolera wamu in fact yali bamuleeta tukolere wamu that's why ye yajjanga Nsereko
nze I represented the party even in the agreement for and on behalf of the other members of the Ecological Party of Uganda na representing Ekibiina sajja mu capacity yange nganze ne twagreewinga kati ne tugamba tulina okuholdinga if bwetuba okuincorporatinga tukolere wamu n'abantu bo tulina okuorganizinga delegates conference ne bampa task eyo okugiorganizinga. In fact wali change yonna yali affected nga simaze kusayiningako nga tewali kyali kisobola kuyitawo nga simaze kusayiningako era nze nagenda ne organizing ekifo Hotel Florida netubookinga abantu benayita ne kaadi zaabwe ezibawo bwa member nze nazisayininga baleeta abantu 8 weewaawo list endala ziraga abantu abasoba mu 10 n'okusaba naye baleeta abalina kaadi bena inviting from his side. So delegates conference yalimu abantu bameka yonna about records weziliawo subsequent documents ne balinga 10 n'abagwamu awo bali 10 nga kubanga nze nasasulira twasasula million hotel drinks ebyokunywa n'okulya twasasula million 5 n'ekitundu gasasulira abantu nga 10 nga n'abagwamu awo nga babiri awo bwe batyo including the journalists. So mwatesa ku sente mwamuguza ekibiina ekyabeerawo titwali kyaku ekibiina tekiri for sale. The agreement nga bw'ogiraba yagamba nti yali trying to facilitating holding a delegates conference tutule fenna okiraba tulonde new leaders fenna offices are becoming vacant ne tulonda new leaders kati ye maybe obunanfuusi obuyinza okubeerawo nti yagamba we organize the delegates conference nze nakola gazette teyamala more than 2 million okitaba the paper genda mu gazette Uganda gazette ebyo bima bale yasainingire sente millions 10 nga oli yazikuwadde anti kati ye is the other party waliwo parties bidding in an agreement one party 1 ne party 2 second party ife on behalf kulwa ekibiina kati oli yajja ayingira n'abantu abala bakoze eki baleeta beyayagala besimbire mu kibiina okitegeera kati tuba condition nti mwino organizing a delegates conference ne costs eziri related okitegeera kati ebirala byonna yabyekoleranga ye oba gye ebiri oba tebiriyo okitegeera he was handling each and everything apart from ogenda okugazetinga then paying a hotel ebisigadde ekifaananyi ekikubibwa wano nti nabawa million simanyi meka mugende mukoleki naye nga the actual kiri nti nze sente zengamba era zinafuna era mba nazikolaki nazifuna nakwata sente eza delegates conference eza gazetting era nemuwa gazeti ye era naye aginako copy in fact yasooka okufuna copy then ne hotel era receipts weziri ne hotel weri anyone can get those records kati ebisigadde mpozi ye na facilitating abantu ba members nga ye bwe yali ayagala refund transport refund bikyebe byonna ebisigadde yabikola era nawulira abala buli omu yakola nga ye ebisigadde kati ebyo bwe bimugwa nga tulina okukola ki okuimplementing one of the terms zali nti Ecological Party yali ina okukyusa erinnya ligende mu to green forum nga ne symbol ligende mu sawa kati ye nasaba nagamba nti nange colors za black white and green sizaga njagala twongeremu walo colors erinnya dyerabira nze yayagala those two colors yayogeramu ne purple walo ne zirya olinga pink bwatyo dyali ayagalako linga fine. We don't have a problem but we maintain ebikadde kati era colors ezayongerwako bayongerako bwongezi kuziri ezaaliwo kati nagamba nti yayagala tugaziye
tugaziye executive ebireka abantu nkaaga. We didn't have an objection to that. Wanga fe ekyatubeza ne executive nga ntono luli is the try to sobola okumanaginga within our means because we didn't have any funding. Yena gamba bikitu we take awo buli department ebireko n'abantu batano buli kachiko bichi amba fine. If we can sustain it, why not? Because ekibiina kinakuberanga kikula. Nebyo nabyo nebyabeerawo kasaya mala okufuna akazindaalo. Ebisigadde byonna yabikola ki? Yabivaako. Nze bannonyesaako ne ku office ekamotya nituka ne baloya nituka n'okudrafting agreement. Ku last minute ndoza nalabanga ate bwatubeera ne party office powers ze zibazigira because tajja kuba ne total control. Njala soka tudde wano katini. Ngojeko zino sente ze yabawaako mutegeke biki hoteli. Tewali sente ndazi. Temugenda ko mu agreement wakati wa mu abatandisi naye nawe wako n'omutemwa gwa sente kubanga amawulege nfuna agamba nti mwina balance gwe mubanja gwe mutanda. Of course agreement yali wait nti yali alina organizing a delegates conference n'okugifinancinga ne costs related ezetaga okukyusa nga gazetting n'ebirala okukyusa okuimplementinga byayagala naffe byetwagala tusobole okutambuliramu tusobole okutwala ekibiina ku level ki endala. Kati n'agamba nti bwe tunabanga tukoze delegates conference in addition to that ye yakibalirira nti ndoza delegates conference yalimu over 100 million. Nenze nkubulidde just wangambe 13 millions nkubulidde gwe balamu mills zamala 5.3 transport fund yamugira yamanyi babawa oba yabawa million simanyi ekyo tekyali kyaffe kyali kya organizinga gazette okumake gazetting and holding a delegates conference no providing abantu meals kati abala yabawangayibwa yamanyi era yakyandolinga ekyo tekyali mikono gyaffe. Kyenjala tutegere bulungi temuguzanga ko Nsereko kibiina kino tewali sere era talina wagamba nti banguze ekibiina kino ku St. West. We agreed to terms and conditions nti ojja mu nyumba yange ogenda kusasula rent what, you understand, ogenda kubeerayo myezi banga bweti that kind of stuff. Tewali gamba nti outright purchase because singa yali nti outright purchase wano wali bagamba tewali badde kusharinga positions. You don't sell your house and then you own it. You don't sell your house ate nosigala muli noga nti ate sigazaamu akazigo. Endagaano waneegamba nti the purpose of this memorandum, yeah, there is another agreement like what tuli kugundi. There is another agreement kwa zili satu eri wali mu motoka kuliko ebintu bingi ne eri mu motoka. Okay. Ne endagaano endala egamba nti aze in fact ne walo ne omuntu yatuletera Nsereko yali Irene Secretary General yenyini. Kati agreement yegamba nti yamuleeta tusobole okukwatagana naye tusobole okukolera awamu era ye endagaano etukola ki etugatta neki n'Nsereko era nayo agreement eyo nandibadde sigitekawo naye kanji nayo nyingenda gikola ki ogindagako gikula era teyakikolera bwereere Irene yafuna akantu ate era naye tekyakoma okwo commission agreement ate n'asaba kati what happened nze nkitegeera luvannyuma nti ate ono gwe baleeta ano gwe mpita Secretary General wange ate yali mukozi wani woli Nsereko office ya Nsereko sikala si mukozi nti ali paid gundi naye yali agent we gaze kusaidi eno oba okitegeera aze kusaidi eno nenga bamuzindika yali commission kati naye n'omulala lawyer yenyini lawyer Uganda enap ne yali lawyer waki nkitegeera luvannyuma nti ye lawyer wa Nsereko gwabadde akozesa all along kwa nalingamba omusajja ono alina ekibiina ki ati naye kati nabitegeera nti obwo bonna bwali buki bufere ate nga Irene ne napu bali bonna bali bwe bati nani oyo napu
gundi lawyer kati zena ngenda okukitegeranga bona abantu abanetolodde bakolera omuntu omu nenga affronting ono na affronting ono bwagenda nagamba awo yesagala mulaba ebyo bwe bityo Chokolanze nagamba mwami bale njatutegere bulungi Nsereko teyakuwa ku sente zonna nti omuguza kibiina kya byabufuzi ekya Ecological part of Uganda sente era ze yali ayino za delegates conference zongambi yali ayino kati entege nagana je twali tuina sinze olaba nze sasa inanga bali for and on behalf of the Ecological part of Uganda ba members bonna yali ayino okubongera akwate as a contribution kubanga ba members be banonyanga sente audited accounts bichi go kisanze kina we kiri zalimekazi ayino nonya yali ayino okunonya milioni 8 yasasulako yasasula milioni 13 ngoje kweza delegates conference ngamba ku kinane ekyo yasasulako sente zo nakugundi eyo kubanga ayino sasula a week after ba members bali okufuna okusobola okuhandling other issues in their own rights after all babaddewo emyaka 2 nga ba contributing ile ekibiina yayina okubaleetera in fact zali milioni zali zina kubera 12 kati ana nga waliwo abantu ababa stakeholders including neighbor brokers abaleta government kubatidde omuntu agenda ku adding value ku kibiina naffe tetukikolera buki bwerere in their own right mu mateekera nga balina okukola ki okufuna ekibulooka kati nga ba members ba party balina okufuna milioni 8 in a week's time after the delegates conference including you. Yes, including, of course I'm a member and I'm a founding member and I'm a biggest stakeholder. Kweze kinana kati eche kinana kye yakola nakwata emitwala 5 kinana I mean akola yakwatako milioni 5 then nakwatako emitwala milioni 2 nemo n'emitwala 5 bwati in total milioni 10 nga tunjeko bidye bya delegates conference ye bidye byanti kati yali bidye biratwabigira ebiri byagwa ne kati bidye zengamba sente milioni 10 yazikwasani na 3 yampa milioni emu ku mobile money ku account yange yakulisana ngenda wayiringa sente milioni ayagamba tulia mu office n'abalala nakutereko wano natera kaka kadaka kamu kati olala nagamba bikimuli awo temwina mafuta mukera kumacha ne mubeerawo ne mukokola genda wanu genda wali gendo filing gendo teke gendo cyuserinya kati kino omuzinda olusani abaluganye uko olusani olwo bitegeera olusani alwali kandi wamuziza mageza olusani ne ba complaining paka bwe twagenda kazindalo ebe na genda printing akola kigenda nganze ntambule lebbaluwa zona ezafuluma paka lwe bakyusa address zina signinga kale gamba akali gende bakuwamba futi ezo sente zo bwezityo nene ngamba zete yakuwa kali ka mafuta ka facilitation na complaininga ni kugamba ebintu byonna betwategeragana ne lawyer yaliwo kugamba ebintu byonna betwategeragana endagano zaita kudda and it is recently ngonzi ngagumwe mabega nega endagano zaita kodda buli kimu tewali kitambula pate teina buli kisero gama tugenda kulonkinga nga lumu tugenda kulonkinga nga 5 tulengo mulunkinga biki njagala abantu emitwale ena njagala kuyugumye gwaga yes ojeri yugumye they don't have the resources go gamanti ate resources oina kuva muki mugundiyo why don't you start small pate negena mazo pate ina kubeera ne office lete tuina office eriwe eri private eri register yes kati wano kukinana nga akibawa milioni 12 soko linde walone issue endala mu bye twategeragana waliwo ekintu nze kyesikkiriziganya nakyo nganze ate tetwakiteesako ng'ekibiina of course aba Revolutionary Front balina enkola yaabwe ya bagita Solidarity Fund naye charity begins at home bw'oŋŋamba nti bannange muyingire kino Solidarity Fund kiringa fund gulinga munno mukabi nti osasula nti otandikira ku mutwalo gumu emitwalo 5 emitwalo 10 ne buli mwezi akamba okay kale bidala eyo kigwa mu financial institutions
because it's a deposit taking mwali muzi depositing ku account ya Ecological Party atulira ne mugamba nti kale bwoba yagala abantu bakuwe Solidarity Fund simanyi uzimbe eddwaliro kiri fine sente ziteke kwa ekichoka oli signatory ku account y'ekibiina ya party ne secretary general ne treasurer fete tuliko but it's okay ziteke ku account yaki y'ekibiina yagaana kati sente abantu basonda sente obagamba nti ogenda bawa nti bw'ofiirwa bw'oba ofiirirwa ng'obadde wa mutwalo nga tuli bamemba abantu 600 fena 600 tujja kuŋŋaanya tuzikuwe naye ng'abantu b'oli nabo mu office basobola njala you can't nze I'm not convinced nze nga Baale okitegeera sokolage nti really naye abantu bonna b'oli nabo n'abakozi bo mu office yo tebali bulungi balwa ne transport gugamba otya nti ojja kukwata obukadde oba 5 10 8 oba omuntu afiddwa omusanzeewa taina fomu jajuza sente zigenda ku private account CEO yetakiza kwata sente abantu bezagenda nabo bonna balina visa zaabwe zigenda bweru omu yagenda owokubiri naye agenda anytime kati abantu abasenda sente zaabwe bagenda kolaki bagenda kuddawa kati nze bagende bakira abantu bagambe Baale Ecological Party tujimanyi yo data sente zaffe kati gasimanyina jeze agenda yatusodde wano ku million 12 zeyali zimwali muganye nti ekibiina kibadde kitambula kibadde kibeerawo teyaziwaayo yagamba ne sente ziriwo biki n'atandika olwasembayo yangamba lero yagamba manyi nja kusasula sente ezo naye nja kusasulayo emitwalo 5 buli ngoba wiiki ate nga tumaze kuva mu kalulu kandi ndaba ng'omusajja amanyiira nimugamba naye omanyi sikyasobola kubeera ki naawe tetukyasobola kukolagana bwe tutyo I can't be your vice I resign that position kiwa omuntu omulala asobola okukola ebintu ebyo nja kusigala era muwandike ne ise yako ebbaluwa nange njinako kopi nja kusigala nga ndi presenting a party mu National Consultative Forum mu NCF nesigenda kubeera mu position yaki vice president kubanga ne secretary gwe batekawo bamutekawo just kifaananyi nga nti bwe tunafuna MP omulanga tumuwe ekifo ekyo naye yennyini yaliwo just lwa mukolo kati tali substantive wajje empapula kuba president nga independent meaning nti nze Ecological Party nagivaamu era ndi bwana munigina ne kuba president nekakasa kati onoonya mikono kiri bwe kiti bw'oba omanya amateeka bw'obanga ogenda okuyimirira ku pate y'ekibiina bakwetaza ebbaluwa ya president oba secretary general siri omu ku abo tosobola kugifuna okitegeera kakati of course bali bakozi be ate naye alina intentions osuubira omuntu ayagala okwesimbawo akuwa akusayiningire nti genda oyimire mu kibiina ng'ate akyagala yagala kusqueezinga out ekyo kyewakola tekiraga nti ekibiina wakitunda wakivaako n'okiwanse nakitunda n'enkiguza nga independent Nsereko mula sente mmeka simanyize mwateesa you know what mnemanyi nti wasoma kuba tewandibadde journalist nkuwadde agreement yiyo in original form njirabe naye n'amawulire genfuna okuva eregalagati mwafuna ku sente you know what opinion is the cheapest commodity that even the poorest of poor can have one embeera eno eriwo because of tebannaba kuba malayo settlement tennaba kubeerawo kati oyogera kuba kitegeeza tuli bangi ate katugogamba nze anti yegwe leader waabwe you know what nze nkubulidde my position ebintu bye twategeraganako byonna mu agreement yabivaako that's the principle okitegeera era my argument my disagreement with him is the way jatambuzamu ekibiina era that's why I resigned kati yaŋŋamba ate bwe mbanga naresigninga position eyo ye ayagala nti nina okuddayo lwampaka you can't impose someone yayagala oddeyo lwampaka yayagala nzigire ekifo ekyo era ojja kudda biki nsisobola kukolera mu mbeera efaanana bwetyo kati gwe kiki kyosinga okwagala mu Nsereko we tuwogerera bino terms ze twakkiriziganyako ekibiina nakyatandika nga nkyagala tetwakigula buguzi what is happening is squeezing agezako kunsqueezinga out mu ngeri yonna agenza aguze ne bamemba abafamile bange amuteringyo abagamba ki oli wagira ono bwamuwaayo 2 bwamuwaayo biki kati bonna abaleete ku lulwe but it's not going to help him ate bwe mbanga Nsereko nakusanga myezi 2 nonneekyusiza
simanya ate oli ogenda kubeera naye oti era naye ogenda mukozesa okukola eki omulekaawo naye nze kyenyinza okugamba nti ayinza occupyinga that office One empapula yazijjayo kwa president. It's okay. Nze najjayo nga independent. Yes, in my own right. Do I need permission from anyone? Wetaaga permission. Anonyezaako sente okunonya emikono. But oyina candidate. Oli mutandisi wa kibiina. Anti kakati nze ndi muntu ali very peaceful. Bobera ne dumu tukayana na biyenje. Wali yagala kwa president mu ecological part of Uganda. Yansanga to preparing the kine kya president okwesimbawo. Sikitandise kati na yakimanyi. Nze wolaba netegekera dda manyi nomination bwezigwa manyi what it entails. Nizo okugamba nti n'aba security bengenda okubeera nabo nabategekera dda. That's how prepared I was. Kati ekibakanya nkirabi. Wali yagala beera presidential flaga beera wa kibiina ono nakusookayo Nsereko. Ate teyansooka nze nasooka okukola ki. N'ekyengamba yakuliyetinga embeera nga sobola cooperatinga naye. Embeera eriwo even now tewali it is Nsereko and the APU is Nsereko and Nsereko himself. Teina pate teina ene jagala ombulireyo omuntu omu nti oba nasolo wali awo nti alina office jaddukanya ng'agidukanya mu position ye nga party not as instructions za Nsereko. So ending point ya kinerichi. Well, I don't know. Nenze kyengamba nti I'm not going to be squeezed just like that. Siri disposable. Siri nizo kuba ndi simple nete. It's not easy. Ate party teri ku sell. We've never sold that party. Temujitunda nga. Twatuuka ne tutuuka ku ntegeragana ze yavaako. Otegera. Era kyenyinza okugamba nti mu kiseera si kinene oyinza okulaba nga ffe n'abatuyise ku isi olw'ensonga ezo because it's going to kigenda kubeerawo tebinaggwa bino bikyali ku gundi ebyo kati omanyi smartness erimu ebika bingi waliwo abayaaya ab'oku street waliwo abagezi ab'oku street waliwo abantu abaasoma naye nga si bayigirize waliwo n'abantu nga was just privileged n'azaalibwa n'asanga ng'alina embeera gy'alimu kagamba naye nga kwegamba okubeera smart oyinza okubeera nti oli smart nga bwe weeyita naye tewali alina monopoly of wisdom. Oba kitegedde kugamba nze nina connection ndi lawyer nina connection ku state not even that tewali nalina monopoly ku state naawe wonna mwatuuse okwerangira ebigambo ebiwanvu ati munaye simanyi naye nze nkubuulira wali ompuliddeko mu media olwawo nali nawulira dda story n'omwezi mulamba ekindeese kati ompise ne nkugamba nkubuulidde position yange sina grudge ne the person of Nsereko grudge enkola endagaano eno yagisesetukako n'enkola gyagira tekyali pate EPU gye twali tulwanira emyaka 2 tekyali pate yafuuka briefcase prove me wrong kwekyo mpakanya kwekyo nga nti si briefcase and you prove me nange nkulaga nti it's a briefcase awe tukomye agitambuliza mu ngalo ze bwati it's a briefcase ngamba nti si kituufu erondaga obukakafu nti si kituufu nchallenging oba anyone asobola nchallenging if it's not a briefcase for the last 3 months yafuka briefcase and that is it. Mu meeting tewali muje batuuza nga bafrontinga Nsereko kuba president nebo bampitako ye yali luddawa sajimanyako kubanga ne meetings nkugambye Nsereko tankubira communication number yange bonna bagimanyi n'omuntu ali ku street amanye number yange naye tebancommunicatingira they don't even want me to know. Sometimes I know, of course not all people hate you. Abantu bagamba wane batuyise bino gwe tebakuyise nti nedda. So bamemba bamu abakadde bewali nabo basigala ye Nsereko bo bakyatambula n'Nsereko. Abamu basigala abamu baavaayo. Sijja kwogera mannya abawe naye naye akimanyi abamu baavaayo abalala bakyaliyo.
abale abasubiza kubeera vettinga n'ebibiina by'obufuzi nga ebiri mu bibiina by'obufuzi nga si byangu ennaku zino owulira niidi byerimu byebimu gundi kati yewammwe nayo kati kiikyo nakyo kikutte naate kati kwegamba you know what anti kati namwe ate ekizibu oluusi mugenda ne mu byonoona ogera ekibiina bakitunda is not an item mu supermarket nti ngenda nenkigula just like that and if you buy it then when you buy you buli kimu okikola ki twenzaga nti gula nti ate osigale ngate tukolagana ffenna it doesn't work like that bugule kitu okitwala butwazi. If that was the case, these other members wouldn't be there. And but in any case, if you pay for full price, nebagenda. Oshiraba, bobanga bakyaliyo. Ngati kitegeza they still own the party, not you. Waliwo kye bayita illusions. Ayinza okubeera nga ali mu illusion nti bwabanga bwagamba zisimanyi ati zitayogera nange naki. Naye nze manyi pate tetundibwanga kinyuzo okugamba obufunze pate eri mu buwambe kye kigambo ekituufu ndoza setaga kwongerako pate eri mu buwambe nga kati kyemukola mwagala gijja mu buwambe gyeri era ejja kuvaayo bwevaayo independent no bwekiba kyetaaga kuddamu kutuuza delegates conference abantu besalire because it's a public entity. So bwakoma omulayi natambulanga ye mwayagala tokinako buzibu. Yes akole ebiri mu ndagaano kubanga fe yali ateredawo ne sanctions kibi kati akole ebiri mu ndagaano gwe kyosinga okwagala bannamu. And you have to see it, he does not own the party. Mwetaga mutule mwenna mu bikanye. Yes, it's not. I'm not disposable. If there is a disagreement, we sit the two of us agree to disagree. City disposable. Even in the constitution yabwe. Constitution yabwe. Ati yebo agamba nti ne constitution ye gamba ki. I'm a permanent member of the party okujjako nga nsaze wonze. Kaka satona bakugoba mu kibiina. Bakugoba. Ati simanyi ati kati nawulidde ne mu need nti waliwo be bagobera kuki. Mu media. He has to come and talk to me. But yakugoba. Nsereko yakugoba. Nze kiri bwe kiti. Charles Bale. Ekifo kya vice president nakigana emirundi eki. Ne mugamba n'agaana. Ne mugamba omanyi. Kiwaba kyagala. Nenki resigninga ne mteeka ne baluwa nga 8 July mu Electoral Commission. Nimbagamba I've resigned my position as the vice president because I'm redundant. I'll be useful elsewhere. But I remain a representative of EPU at the National Consultative Forum. Ekyokubeera independent, it's within my rights. Okujjayo unpopular. Ngoina candidate. It is up to you, you know what? At the end of the message kisindika limbandu. Well, if they bwekisindika message tewali kintu kitandika nga tekina cause. Wensalira omuntu enanyi yatandika party, nava na je mpapulanga independent. Bobo inamu amagezi omanya. Omuntu wavira mu nyumba. Yatandika party yali ayagala bwa president. Fragabe yalawo ekibiina. Kitegeza he was squeezed. Yasindikibwa ku kisenge n'agenda akola ki n'azijjayo nga independent because nze I don't allow anyone to obstruct my vision. Kitegeza nti nze I had the ambitions to contest and I have a direction genda abantu party gye yalina okutwala kati bwanga omuntu ayagala gitwala ku direction ndala it is okay ye kagende n'abo abamukiririzaamu nga bwe babaagala at their own risk. Naye nze nsigala nga ndi focused somewhere they're again going to get back but they could track. I can assure you. Ate kati tuyinza kumanya ki busobozi bwa muntu okujjako ng'omaze okumugezesa. So kati wano oli mu kugezesebwa. Kirabika is daring me.
emikono gyo amazo gifuna era before the lwakuba nti kati already kwati wano nti mbadde nina this interview nina ndibadde ndi ku commission kati kugit handing off oh so tukula about paper your president absolutely with what aim no you know I'm not a joker and I'm a very focused person and I'm enlightened. I even have a manifesto ready where copy so oyagala genda ku about paper your president nenga aim ye lichi. What kind of question is that? I have a vision for this country and I mean what I say. So oyagala tula mu ntebe ya ggwanga. Wale ebibuzo ebyombi byesagala kuddamu naye nkugambye najjayo empapula za president and it's not my first time by the way. Guno gulinga gwa kumeka ojjukira enambole mu 2016 20 what 16 November 3rd 4th I collected signatures bwomu nentuka so kati kugoboolaba gotola nti consistent no ati kyema no sikugambye nyoma gotola nti ndi consistent kinjagala nkyagala batoli sagala biringa samona njagala samona toyaga bifananyirizanga so kati kyendiko nchi ate nze I'm not harmful to anyone. I'm following my vision and ambitions. Sirina gwe nkosa sirina okujonga yagala kubeera offended. Sina gwe no offendinga. And by the way, singa omanyi bulungi background yange ngogenze kemabega. Wandi bali tobuza na kibuuzo ekyo. Because even the time when aringirira mu system eyo gye nayitamu natandikira mu political commissioners good course. Political cadreship development ye changingiza even in the military. I was trained to be a politician, so I'm not here by mistake. Kati obuzibu bwendaba ndowooza Nsereko yajja yagala kuba presidential flag bearer wa kibiina kya tugamba yali yagala kuba president wa kibiina era bwe twabumuwa nze nakola ki nze nominatinga ne bamusekendinga ate na nominating oba vice. Gwe tewamanya nti yagala kuba flag bearer wa kibiina. Omuntu ali very deceptive. Human mind eri bweti na ate omanyera human nature bwetyo bweri ninze nkugambye kati ze bine bya presidential gundi nziche nawe uchakugwa ko no but even 2017 naliwo kyengamba ono okuba nti agenda ba flag bearer teyakyogera kera iti avoided as never nawe wacheka ngabwe kazi season nazo nate yazikola ki takyogeranga kwera ffe twali tumanyi nti bwajja era n'okukiriza ngajja bwajja nti MP wa Kampala Central he has all the capacity okubeera re-elected naye kati ye omwali mumanya ajja kuddayo ku position ene ey'obubaka bwa parliament. Yes, kati ngajja kuleeta n'abantu abalala yatugamba aleeta abalala 10 so kati bino ebirala nenge initially twali tumanyire gundi wa gundi era ne ba greens kwanga we are members of the global greens, the African greens bali happy ogamba MP wa gundi azaba joining bali bamuyise n'okumuyita agendeyo yali initiative yange agendeyo e Rwanda akole ki nenga yisi byaliko ndowooza tugenda ko maano leero ensonga zonna tuzogedde tunalaba gye binaggwera ndowooza ojja komawo oyongere otuwa ku follow up kiri kitya nga tunoonya ne Honorable Nsereko naye atuweko okusaidi ye yajja ba asaidie naye tumuwulireko wona abadde asinzira okubeera nga otulaba ne mwami Bali leero tukomye wano tujja kutandikira awo nnaku olala akuume atakuumira mpeera